Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde, muzibe Ivan Birungi yakkiriza omusango gw'okkabasanya omuwala atanneetuuka era akulira abalamuzi ba kkooti esookerwako e Mukono, Paul Mutyama, n'amusingisa omusango gw'okusobya ku mwana w'emyaka 15 kyokka nga ye wa myaka 40. Asoge kkooti kubanga ekikolwa kibankozesa tekyali kirungi. Okugumusingisa ye kennyini yakkiriza mu maaso ge nti ddala kituufu yasobya ku muwala ono oluvannyuma lw'oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Josephine Nanyonga okutegeeza kkooti nti Birungi yalagiriza omuwala ono okuva mu kyalo ng'ategeezezza abazadde be nti agenda kumuyambako ku mirimu gy'awaka olw'embeera ye okuba nti muzibe. Ku olwo omuwaabi wa gavumenti Nanyonga yasaba omulamuzi okwongerayo omusango guno ng'ategeezezza nti yali akyalina okusooka okwogera n'omuwala Birungi gwe yasobyako ko ne bazadde be bamubuulire bba ekibonerezo kye bandyagadde kiweebwe Birungi era omulamuzi n'ayongezaayo okuwulira omusango guno. Eggulo kkooti y'emu e Mukono ng'ekubirizibwa omulamuzi Paul Mutyama yazzeemu n'etuula era omuwaabi wa gavumenti Josephine Nanyonga n'ategeeza omulamuzi nga Birungi bwe yeenyigira mu kukusa omuntu n'ekigendererwa eky'okkabasanya era n'aleeta abajulizi okwabadde omuwala eyasobezebwako ne taata we abaawadde obujulizi ku buti omuwawaabirwa bwe yeenyigira mu kulaba ng'omwana ono atuuka e Kampala. Kyokka omuvunaanwa omusango gw'okukusa omuntu yagwegaanye yadde ng'ogw'okujjula ebitannajja gwe yagukkiriza. Kati nga yeesigama ku bujulizi obuzze nga buleetebwa, omulamuzi akalize muzibe emyaka 7 ng'ali mu kolokooni lwa kujjula bitannajja. Omulamuzi ategeezezza nga Ivan Birungi ow'emyaka 40 bwe yalemererwa okukozesa ekitiibwa kye eky'emyaka egimugwanyiza okuba taata ne yeetyebeka ku mwana atanneetuuka. Obujulizi obwaweebwa kkooti oludda oluwaabi bulaga nga Birungi bwe yeefuula omukazi muzibe anoonya omukozi anaamuyambako mu ntambula ze era ng'alina abantu abalala be yakwatagana nabo okuva mu disitulikiti y'e Kakumiro abaamutuusa ku muwala ono. Omuwaabi yayongera n'ategeeza omulamuzi ng'omuvunaanwa oluvannyuma lw'okufuna omuwala ono bwe yamwefuulira n'atandika okumukabasanya ekintu Birungi kye yakkiriza era n'asaba okusonyiyibwa. Mu kwewozaako kwe, Birungi olunaku lw'eggulo yategeezezza kkooti nga bwe yawubisibwa n'akozesa omwana omuto olw'engeri gye yali tasobola kumulaba. Ono yalajjanidde omulamuzi n'amubuulira nga bwe yali ayagala okufuna omubeezi kubanga mu bulamu bwe bwonna tawasangako. Kutebayibuye nze siriddamu kuzza musango gwonna. Mukama Katonda yamanyi omukyala gwendiwa. Omusango guno muzibe yaguddiza mu bitundu by'e Kampala gye yapangisa ekisulo eno nga gye yava n'adda e Mukono era nayo n'asigala ng'omuwala akyamukabasanya.